Omwami wa Kabaka atwala essaza lya Kabaka ery'Essingo Mukwenda David Nantajja atuuzizza olukiiko lw'essaza ku mbuga enkulu e Matutuma. Ono abadde n'abakulembeze abalala omubadde ne Supreme District Kazi w'Emityana Sheikh Ali Kasaliko kw'ossa n'abalala. Mukwenda alaze obwennyamivu olw'abannakigwanyiza abaagala okubba ettaka ly'Obwakabaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era n'asaba abantu ba Ssaabasajja okulwanyisa ekibbattaka. Beekwese mu kuba nti essaza terina busobozi bukozesa ttaka lino mu bo balikuuma. Abalala baliwambye nga beekwese mu bitongole bya gavumenti eya wakati ate ne gavumenti ez'ebitundu. Gamba abakozi ba Mityana District Local Government wamu ne Mityana Municipal. Mukama wange twakizuula nti ekyapa ky'ettaka okutudde ekitebe ky'essaza kyali kyakyusibwa Mityana District Local Government ne kifuulibwa kyapa kya freehold mumanya ga Mityana District Local Government. Wano Supreme District Kazi w'Emityana Sheikh Ali Kasaliko yeekokkodde emize egy'enjawulo egisensedde abavubuka n'abantu abalala era nga kigendereddwamu okumalawo ebyobuwangwa byaffe. Abavubuka bayitiridde nnyo okweganza mu butonde obumu naddala mu Ssingo yaffe muno ebintu ebyo ebyazikiriza mulembe egyasooka biyitiridde nnyo. Abakiise b'olukiiko olukulembera essaza Ssingo, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, Bamukwenda abaawummula, bajjajja abataka b'obusolya n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abalala nabo beetabye mu lukiiko luno. Ensonga z'ettaka zino ku muleme gwa Luzige zaali ziwedde kuba alipooti yagikwasa Ssaabasajja Kabaka yennyini ebyapa byonna bikoze ki bikomezeddwawo. Oza mujulya nnyo ensonga ya busuulu bw'ettaka lya muntu oba lya Bwakabaka. Abo balowooza ettaka ly'abantu tebasalooza buki nalyo bateekeddwa okusoloza obusuulu naye ffe mu Bwakabaka mu Buganda Land Board obusuulu tubukubiriza nnyo. Ddala abantu bangi nnyo bafuddeyo ne beesenza ku ttaka ly'Obwakabaka n'ettaka eddala ery'abantu sekinnoomu ery'enjawulo era n'osanga ng'entalo nnyingi nnyo zibasobodde okuba nga bakola. Naye ffe kye tusaba gavumenti n'abantu naddala abakulembeze kwe kuvaayo okusomesa abantu ng'amateeka g'ebyettaka bwe galagira. Shafiiki Galiwango ne John Bajenda, BBS Telefayina, Gambuuze. Emboozi eyo etutuusiza ku ddakiika 16 eziyise ku ssaawa emu ey'akawungezi era